الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابته أجمعين. إخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غمزوكم متند الله سبحانه وتعالى نوكم سبا السيب ينقرابي نميري بجي كمبكو محمد صلى الله عليه وسلم زيزاكو وكلاميرو موي بوانغي نجمو كبيرانغو تي الله مبنيني بوكو متيا أبو رغاندا بكريزا owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda oluvannyuma lw'okututonda n'abeeranga asazeewo kubeeranga atuteeka ku nsi kuno, naye endeeta gye tuleetako ku nsi eyawukanira ddala n'embeera ze tufaanaganamu oluvannyuma lw'okubeera ku nsi. So nga oluvannyuma agenda kutuggyako ku nsi atutwale wansi w'ettaka gye bayita addaaru albarzakhiya, obulamu obwa kaburi, gy'agenda okubeera nga awangaaza buli omu okusinziira ku ekyo ky'abadde afaanagana nakyo, ky'abadde alimu bw'abadde afaanana ku nsi. Oluvannyuma ajja kutuggyayo atutwale mu daaru al akhira yawma al qiyama, wagenda okuzuukiza abaatukulembera naffe abaliwo n'abalisembayo. Osange nga abantu olunaku lw'enkomerero obulamu bwaffe gye bugenda okutebenkerera, muffe ogenda kusaagamu abantu abagenda okutebenkerera mu byengera, abalala obasange nga bagenda kutebenkerera mu bibonyoobonyo, waliyaazu billah. Olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala abantu buli omu ali wano mu gurupu yaffe n'abataliiwo, buli omu alina embeera gy'awangaaliramu mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byamugabira. So nga Allah gye yatutondera n'atuggyayo bwe yali atuleeta kuno ku nsi, twajja ng'ebyo bye tuyina tetubirina. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba mu Qur'an ti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mwabaddu abali ku nsi olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala yabajja n'abafulumya n'abajja mu mbuto z'abanyammwe n'abaleeta ku nsi kuno kwe muli, naye ng'embeera gye yabaleeterako la ta'lamuna shay'a, kummwe tewaliwo n'omu kyali amanyi wadde eyadde ayina kyalina, wabula twajja nga tuli babuyabuya abasembayo abatasobola kubeera nga twejja mu ngoye zaffe mu kiseera nga twagala okweyamba, wabula nga embeera gy'olimu nga bw'oba oyagala okweyamba mu ngoye z'olimu ze baakwambazza ate mwogenda okutuusa enkomerero, abo Allah be yasooka
okubeera nga abaleeta ku nsi abategeera nti ebintu bwe bityo si bikolebwa bwe bajja ne bakuyamba ne bakuzza mu mbeera ey'okuddaabiriza kitegeeza nti oleetebwa ku nsi kuno nga la ta'lamuuna shay'a nga tolina mbeera gy'omanyi n'ogenda nga Allah akuyiza kimu ku kimu bwe buti bwe gufaanagana obeera tolina ky'olina Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda nga akugabirira mu ngabirira ey'enjawulo ila an tablughu okutuusa ddala omuntu lwatuuka ekiseera n'abeera nga akuze n'ayagala okuva mu mbeera ey'okulabirirwa abeere nga atandika okubeera nga yeerabirirwa wabiriwo embeera ey'enjawulo ng'omuntu ayagala okutandika naye abeerako ne byalina tubeera baava abankuse abatalina kye tulina tubeera mu mbeera etatweyagaza naye olw'okutegeera nti tolina ky'olina odde ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'otandika okubeerako ne by'omusaba abantu bangi olwaleero nga tebalina kye balina n'abalina baaliko mu mbeera eyo nga tebalina kye balina wabula nga balaajanira Allah subhanahu wa ta'ala buli omu kwekyo obwongo bwe kye bumaze okutegeera kyoba oliawo senga abakifuna anaawangala mu bulamu buno obwensi mirembe kivolaba nga abantu abatalina buli omu atula waatudde imma luvannyuma lwa ssola oba ekiro oba mu kaseera konna n'atandika okusaba Allah subhanahu wa ta'ala min khairaati dunyawiya mu birungi Allah byawa abantu ku nsi osanga omuddu ng'agamba nti nsengaze Allah nange ompaayo ka boda boda alhamdulillah nange nja kubanga ntambula ngenda mu maaso nja kusobola okweyimirizaawo omusango omulala agamba nti nange senga Allah asobozesa n'ensoma ne mmaliriza okusoma kwange nja kusobola okubeera nga neeyimirizaawo olw'ensonga nti bwe nnaamala okusoma oba oliawo naafuna akalimu nga kapensi ndire bwe banga nfuna 2 oba 15 n'obajeti nga n'ofaanagana bwotyo bwogera mu by'obyalo basanga nabo balina ebibatawaanya obuuka olusumukamu atunuulira ku biri ku kyalo n'agamba nti nange senga Allah apaayo akate bwe nkadundira emyezi gyange ena ne kafuna eggwako omwaka gumu mbeera n'obutee bwange 2 nga mbaliramu emitwalo 9 oba miliyoni 1.2 oba Allah subhanahu wa ta'ala bwansobozesa netema ebikata byange nensiga lumonde wange ne mubyala mu myezi ena Allah nannyamba nadda bulungi n'abala mu myezi ena nsobola okubeera nga nkungula ensawo zange nga 5 awo mmanya nange ntandise bw'osanga kubakozesa olwaleero adda ku mukama we gwakola n'agamba tisenga Allah nsaasira mu mwaka gumu nange neefunamu emiliyoni yange emu tugeza bugeza nsobola okukwata kyati nenteekako tippi oba nenteekako obwambe oba busowaani ne bukeera ku makyanga nange nso nakozesa nga tebankozesa bukozesa kiddayo okutegeeza ti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuuna shay'a Allah tuleeta ku nsi nga tetulina kye tulina wabula byonna essala bwe kituuka nga wandyagadde okubifuna okisaba Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera nga omuwanjagira nnyo wekiba Allah subhanahu wa ta'ala ayina enteekateeka ye ebeera yakugezesa bantu bwe tumala okwanjula ebyetaago byaffe Allah agezesa abaddu abo abanjula ebyetaago byabwe kutya bwe bayimiriddewo ku nsi buli omu n'amusalirawo n'amugezesa imma bil khair wa imma bisharri asalawo Allah n'akugezesa na bulungi oba n'akugezesa n'akabi mulimu abeegomba Allah abawa obulungi Allah n'abawa obulungi n'abagezesa n'okubawa n'aga nti nkwadde ensimbi oyagala ka boda boda kaako ne bukeera ku makya ng'okalina oyagala dduuka liiryo oyagala mmotoka yiiyo n'okeera ku makya nga Allah agikuwadde so Allah ayinza okukugezesa biweetaaga bingi n'abikendeereza oyagala ka boda boda n'akuwa kagaali oyagala kwekozesa n'agamba tojja kusigala nga bakukozesa bukozesa n'embeera zifaanaganako bwe zityo naye abantu kyennaku
Allah subhanahu wa ta'ala bw'ateegala mu mbeera eyo tetugimanya illa qalila okujjako abatono ennyo. Kyokka weesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala bayeetaaga tumwebaze ku mbeera eyo yennyini, ne weesanga nga Allah agamba nti wa qalilun min ibadiya ash-shakur, batono nnyo babaliwa ku ngalo mu baddu bange abanneebaza ku ebyo bye mbambawa oluvannyuma lw'okubeera nga babadde tebalirina. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fa amma al-insan, naye mazima omuntu kwabo betumenye ne betamenye, idha mabtalaahu rabbuhu, senga Allah subhanahu wa ta'ala asalawo nga kyasazeewo kyakugezesa fa akramahu, n'abeera nga akusukkurumiza ku banno, wa na'amahu, n'abeera n'ekyengera ky'omusabye, n'akikuwa eky'obugagga ky'omusabye, n'akikuwa abaddu abasinga obungi balowooza, fayaqulu rabbi, obasanga nga bagamba nti rabbi akraman, alowooza nti okwo kuba kusuuta nakusukkulumya nakubeera nga muganzi wa Allah, yensonga lwaki amuwadde ennyumba, yensonga lwaki amuwadde ka bizinesi, yensonga lwaki amuwadde ka bodaboda, yensonga lwaki amu akalungi konna kaba afunye. Wa amma idha mabtalaahu rabbuhu, waliwo abookubiri nga Allah bw'abanga abagezesezza n'atamufaananya ng'oli asoose, byasaba wadde yajja ku nsi nga talina, n'abaako ne byasaba, faqadara alayhi rizqahu, Allah n'agamba nti nedda, wadde obisabye sijja bikuwa, emmaali gy'oyagala nnyingi naye kankuwa entono, faqadara alayhi rizqahu, Allah n'akuwa eby'obugagga ebyenfuna nga bitono, fayaqulu rabbi ahanan, afaanana bw'atyo alowooza nti Allah we ekisooka tamwagala, ekyokubiri Allah we oba olyawo amusaba tawulira, ekyokusatu Allah we alabika amukakkanya. Naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kalla, si bwe gutyo bwe guli okukola kirina kino, si lwakubeera nti gwempadde ensimbi, gwempadde kyabadde aluukanira nga badde tekirina, tekibeera lwakubeera nti mba mwagala nnyo, tekibeera lwakubeera nti wankizo mu bantu, wabula ibtalaahu, kiba kikemo kyenjagala okukema naye ndaba afaanagana atya, mba muwadde ekintu kyeŋŋenda omugezesa nakyo, ndabe ddala anaategeera nti ekintu kino abadde takirina, yajja ku nsi nga sifuru ya dayini. Ku mwenna abali wano tewaliiwo yajja n'asimbi, tewaliwo Allah gwe yatonda gwe yaleta ku nsi kuno ng'alina ennyumba wadde akamotoka wadde bizinesi, naye Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kumanya bw'aba akikuwadde ddala onaategeera nti waliwo akikuwadde, ye abaffe onaategeera nti kikyo olina okukikozesa. Ye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asazeewo n'atakikuwa kyoyagala, n'akusigaza ng'oli mwavu munkuseere, ddala onaategeera nti ddala kubadde kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba olwadda mu mbeera etategeera yakutonda, olw'ensonga nti naawo waliwo ekigezo agambye nti wa amma idha mabtalaahu, ekyo kiba kigezo onookiyitako oba tontegeere, oba oladdewa Allah n'omugamba nti nze ebbanga lya myaka 2 nsaba Allah, naye Allah nze tannyanukula, ebbanga eryo lyempangalidde mu mbeera eyo ddene, n'olw'ensonga eyo naye Allah naye alaba sikyalina option, kankole kino, osanga tuwabye nga tukoze ebitagwana. Naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala embeera zombiriri azireeta imtihaarun, nga kyakugezesana li ibadihi, eri abaddu be. Ebigambo byange tujja kulaba mu hadithi eya Abi Hurayrata radiyallahu anhu, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba kana fi bani Israil, mu bantu abawangalira ku nsi kuno nga temunnabeerako, abayitibwa banu Israil, abantu abali mu lyo olwa Yaqub alayhi salatu wassalam, mwalimu abasajja basatu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala arada Allah an yabtaliyahu,
Allah yagala okubeera nga abagezesa alabe bafaanana batya, bamumanyi oba tebamumanyi, bamukkiriza oba tebamukkiriza. Nga n'abantu abo abasatu yali al abras, omuntu eyina olususu nga lubi, nga n'ekyokubiri ate nga mwavu mu nkuseere. Wal aqra, owokubiri yalina enviiri naye ng'enviiri ezo zirimu ebiguuna, zirabika bubi, nga n'ekyokubiri nga ate mwavu mu nkuseere. Owokusatu yali aama, yali musajja muzibe. Bwe mbabugerera ku mizikira gy'enjawulo kubeerako bamuzibe, bafaanakako na bali ababani Isirayiri ompaka bagwatunyumizaako. Esooka aama, musajja mutulu muzibe, tasobola kulaba kakyanga abeerawo. Wa ma'a dhalik, mu buzibe bwe tayina kalimu k'asobola kukola. Anaakakola atya? Anaakatambuza atya? Wa bidhalik, mu mbeera eyo olwokuba talina kyasobola kukola, faqiirun, ate mwavu. Emmaali y'okufuna kwe, okulya kwe kuyimiriddewo ku bantu balaba be balina okumulaba okumuwako okulya. Bwe basanga abo abafaanagana bwe batyo, kuba ekifaananyi muffe atalina kalimu ng'ate apangisa, n'abalala abafaanana bwe batyo, araada Allah ayabtaliyahu, Allah ayinza okwagala okubagezesa. N'abalala abafaanana bwe batyo, araada Allah ayabtaliyahu, Allah ayinza okwagala okubagezesa. Ne bafaanagako ng'ababanu Isirayiri. Kyeyakola Allah subhanahu wa ta'ala n'abatumira malayika gye balinga eri mu kifaananyi ky'abantu. Buli omu najja amubuuza, n'amubuuza nti owaayo muddu, kiki ky'owulira, kyonna bwe ky'oyagala nga senga Allah akikuwa osigala ng'otebenkedde. Olw'olususu olubi, olw'okubeera nti bw'atuwaako abantu bamutamwa, kyeyasooka okwajula yagamba nti nsaba Allah senga nange akyusisa olususu lwange. Naye mbeera ng'abantu bwe baatulirako tebanneetamwa, tebanneenyinyalwa. N'amugamba nti ate ekyokubiri, senga kubaddeko gaggawaza, bugagga ki naawe bw'olina ku mutwe senga Allah abukuwa nga naawe owulira ng'otebenkedde. N'amugamba nti ze ekyobugagga kye njagala njala eŋŋamiya. Nga yamala dde okukubamu ekibalo kye, eŋŋamiya senga agikama buli lunaku eyimirizaawo abantu be. Ne babeera nga basoma, ne babeera nga banywa okwo, ne bawangaalira okwo. Bwezaala obugagga bumaze okuyingira, buyingiwala. Malayika wa Allah subhanahu wa ta'ala yajja mu kifaananyi kya muntu, famasaha jildahu, kyava ayisa omukono gwe ku mubiri gwe, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala adhhaba ani rajul, yamuggyako ekyo kyabadde atamwa. Kyava amufunira akaŋŋamiya akali eggwako, n'amugamba nti eŋŋamiya yiiyo, saba Allah subhanahu wa ta'ala atuferemu baraka. N'agenda ow'omusajja alina omutwe ng'enviiri zirimu ebiguuna, n'amubuuza bw'atyo, n'amugamba nti ze kisinga okumbonyaabonya, kye njagala Allah nange akinteerereze ze nviiri zange, nange mbeereko n'enviiri, ng'omutwe gwange gulabika bulungi ng'ogw'abantu abalala. Kyavagga ki nagati nze senga Allah mpente, nange n'enjirunda omwaka gumu ebiri mba mpezezza ebitebe byange bisatu awo. Oba oli awo bwe nkama amata gano nene ezadde ennyana sigenda okuyinjawala, nange bukeera ku makya nga nina kye nnina. N'amuyisa mu mutwe omukono gwe, ne bukeera ku makya nga mwana wattu omutwe gwe guteredde, ng'ate era n'amukwatira ente n'amugamba nti yiiyo ng'erina ggwako, n'amugamba nti Allah akuteere mu baraka. Musajja wattu mukizibe ye bambuuza, yagamba nti nange musajja wattu ondaba siyinza kutambula okuggyako nga waliwo ankutte ku mukono, senga Allah azisa amaaso gange, nange kyekintu ekinsanyusa, nva mu kusaba. Senga nina amaaso, senga sikalubiruza bantu, senga nange nnoonya wenkola, amanyi gange nina, ndi muvubuka, nange senga nkola, abantu bange ne babeerawo. N'akwata mu maaso ge, Allah n'amuddiza amaaso, n'ambuuza ekyobugagga, n'agamba nti nze njagala ekyobugagga kye njagala mbuzi. Tuba tusoma Kristo eno, ebigambo by'omubaka naawe zaayo
omwavu ali wano ku muntu alina embeera emunyiga ogizzaayo n'ogamba nti nange nina kyensaba Allah buli kiro nti nange Allah singa onzija mu mbeera eno buli yenna ali wano ng'olina koolina ng'ojjukira nti wakasaba Allah zaayo obwongo bw'otegeere tikyaliko ekiseera ng'osaba Allah okuwa bizinesi ne bukeera ku makya nga Allah akuwadde fa asbaha lihaadha bwakeera ku makya ng'abantu b'olwaleero ng'omusajja eyali talina ow'omubiri omubi ng'anyirira nnyo ng'emmaali kyesooka okutuusa ku muntu ekyusa omubiri gw'omuntu omuntu alina ensimbi endabika ye tefaanagana n'oyo atalina kyova olaba ng'abamu emitwe eno tebaayo nnyama naye ogenda okulaba ng'emmaali ezze ng'ensya nnene enzibu abantu abatalina ssente n'agejja olubuto bagamba nti obwe tubamwewuunye bagamba nti gwogejja banakunaku embuto tezibeera n'abatalina nsimbi ogenda okyuka olw'ebyengera Allah byakuwadde n'emmaali eyalina miliyoni 2 bukeera ku makya ng'olina 5 g'okozesa abantu bakutunuulira oba wakyuka dde alhamdulillah nabwekiti abaddu abo bakeera ku makya ng'ensusu zaabwe zirabika bulungi ng'abantu abeegombesa buli omu ng'ate n'ebyobugagga buli omu yasaba fa asbaha lihaadha waadi min al-ibil gwe baawe engamiya emu bwakeesa ku makya ng'ayina engamiya kiraalo kiramba gwe baawe ente omutwe nga tokyakwogerako abagagga tebava mu saaluuni weebuuza enviiri zasalako enviiri zemusala zibeera za risiiti 15 n'okugenda waggulu naye okeera ku makya ng'omutwe gulabika bulungi ng'ate n'ebyobugagga mwe byemumanyi mulimu faamu z'ente kyova olaba nti wano omukulembeze bye mumugamba nti mugagga wano basooka kusonga ku faamu gy'alina emaddu gamba nti musajja mugagga alina faamu alina ente z'otamanyi n'afaanana bw'atyo musajja wattu muzibe bwakeera ku makya ng'alaba yeekolera ng'ate n'embuzi zaazaala nga naye alina kiraalo fa araada Allahu bafaanagana agammwe abasaba Allah ekya n'eggulo bamuba mukyali banaku musaba Allah subhanahu wa ta'ala wa idha massa al-insanu dhurra bwe mwali nga temulina mmwe abalina ku busente olwaleero Allah bwe yawa ku by'obugagga nga mwali baavu mwajja ku nsi nga temulina kimulina mu mbeera nga temulina kimulina da'ana lijambihi n'osabanga Allah ng'ogalamiddeko aw qa'idan aw qa'iman obanga wuyimiridde obanga mutudde yali mbeera nga bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'afaanaganya abalala bakyagirimu bakyasaba Allah bwe batyo bafaanagana ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba falamma kashafna anhu dhurra bwe bamala okujjirawo omutawaana naye kusitula idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu naye kwa kyobadde olaajanira fayaqulu rabbi akraman olowooza nti Allah akuwadde kitiibwa olowooza nti olimu abo Allah baayagala kalla siba kifaanagana ibtalaahu Allah akugezesezza Allah kyebakola kiki yebasindikira malayika yennyini najja gye bali nga bw'olaba mmwe abataalina abasajja abanaku bajja gye muli bamuzibe ne bajja gye muli abeetaavu bwe bajja gye muli bamulekwa bwe bajja ku miryango gyammwe bwe mwali musaba Allah n'abajjawo kati Allah yabawa Allah abagezesa abaleetera abantu abalina kye beetaaga ibtalaahu rabbuhu Allah yateetera abasajja abo abasatu malayika yennyini fi suratihim as-sabiqa mu bifaananyi byabwe eby'olubereberye bwe yajjawo omusajja eyalina olukuku yamujjira mu kifaananyi nga bw'atyo bw'afaanagana gale bwe yali mulwadde wa lususu kyakubiri mwavu mu nkuseere n'amugamba nti akhi lkarim muganda wange kadi balagani embeera gyentuuseeko naawe ogiraba maatara naye mbadde nkusaba ku lwa Allah oyo eyakuwa ebyo by'olina obeere ng'onnyamba opeeyo akaŋŋamiya oba oli awo nange kannyambeko
okutuuka gye ndaga mu lugendo lwange imma katunde nfunemu obusente buntuuse wa imma nkeebagale kantwale gye ndaga wa imma kaganyulwe mu mbeera yonna mu bigambo by'abantu abagagga bye neetaaza olwaliro bye nsinza okwetaagamu ebikwatagana n'ekyafaayo ekyo omusajja Allah gwe yasitula yagamba gwatategedde nti malayika yamugamba nti alhuquuqu kathira ozze weetaaga mutwalo 15,000 bagobye mukazigo okubyekubye buli wamu tulina gurupu ya fero gye tulina famire tunabateekemu obusente tuyamba abanaku naye wulira ebigambo by'abagagga okubyekubye buli wamu bw'ogamba nti katukire mu abo baganda bw'ogamba nti batuukira nga batuukira nti boolyawo naakuyamba bw'otuuka omugagga agamba nti alhuquuqu kathira okuzojje ensonga yo ngiwulidde naye ebizibu bye nnina nze wallahi bingi nandikuyambye naye ogenza okutuuka nga konteyina yange bagikutte badetaaza obukadde 2 sinawe nyinza kujja mitwalo 2 gisobola kukuyamba alhuquuqu kathira leero mwe mulowooza Allah bwe yatuwa ensimbi mwalowooza nti tunaamala bizibu by'abansi yonna buli omu atukira wano sajja amugamba nti bw'otyo bw'ogambye ku kiraalo kyonna Allah kyakuwadde ku lusenyi lwonna olw'eŋŋamiya bw'otyo bw'oŋŋambye nti alhuquuqu kathira oyina ebizibu bingi bikumalawo tokyasobola kuyamba muntu wa mutwalo gumu olw'okuba nti yoli Allah gwe yali yamusindikira yamugamba nti alasta tewali gwe gwensaba omutwalo olwaleero aŋŋamba nti olina obwetaavu buyitirivu tewali nga olususu olubi ng'olwange Allah n'akuyamba n'akuwa olususu olulungi alam takun faqiira tewali mwavu naze bwenfaanagana Allah n'akugaggawaza okutuuka mu mbeera gy'olimu kigambo ky'abagagga balowooza kipya agamba temmaali eno yange nze nkola nkole yahasabuuna baana tumulowooza tikola kwa mmwe nnyo nakuteekateeka kwa mmwe nnyo n'amagezi gammwe mukola nnyo tola misala mupulaaninga abaasoma mulowooza nti kusoma kwa mmwe nnyo kwekera ku makyanga mulina bye mulina kalla si bwe guli wabula Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama bikum min ni'matin fa min Allah buli yenna ayina kaalina jjukira nti akaseera kaliwo nga tolina kyolina kati buli kyolina manya nti min Allah kyava wa Allah subhanahu wa ta'ala mbagambye amugamba nti nsebe maali ewasikira nsikire n'ebyetaago byolina tebikusobosa ebyetaago byolina tebikusobosa kusamba banno beera n'emmaaliyo yamugamba naye in kunta kadhiban bw'obanga olimba nti emmaali eyo wagikola bukozi wasikira nsikire saba Allah akuzzeeyo ku ekyo kyewaliko obeereberye Allah n'amuzzaayo n'atambula malika n'atambula yeyongerayo n'amuviira nga tamufunyeeko wadde eŋŋamiya emu so nga ye yajja mu lubereberye bwe yasabirako Allah ku ye n'amuyissaako n'amuwaki n'amu eŋŋamiya olwala eziyingi wajjire ow'ekitebe bwe yatuuka bw'atyo gy'ali n'amugamba nti nze wallahi nina ebizibu by'olaba nze obeera mu bwavu bwo senga Allah atikkulako ebizibu nze bye nnina gwe bwe mbikutikka tosobola gwe byetikka mutala kutuula mu mawofiisi madduuka muno ne wallahi naffe tuli bubi alhuquuqu kathira mulina ebyetaago bingi bimalawo emmaali Allah zebawa naye nanfanaganyako ng'oli ng'eyasoose ne wa qalilun min ibadiya ash-shakur batono nnyo mbadde ba Allah beebaza Allah omuddu eyasembayo yali muzibe malayika bwetuuka gy'ali mu kifaananyi kya muzibe nga mwavu mukuseere bw'amunnyonnyola ensonga ye yamugamba ekigambo nti yenna alimu obwongo kyateekeddwa okuteeka mu bwongo bwategeere yamugamba tikulu mashiitan yatulira omuddu n'atulira embeera Allah gye yamuggyamu nga bw'atu naye bwe yali afaanagana yali muzibe nga bw'atu bwe yali afaanagana nga naye asaba busabi bantu n'amugamba nti kiki ky'oyagala n'amugamba nti njagala akabuzi kamu kokka bwe kati n'amugamba yingira ekiraalo londamu ekusanyusa gy'oyagala sijja kukulondera siyinza kukaluubiriza
nzanya kalubiriza bishay'in kuchitu akhadtuhu lillah la Allah yachimpa nanga bwencho bennali emali yiyo yingira oyagala mbuzemu yingira kiralo oyagala mbuzemu temwe kusanyusa byogenda zikendeza kochi qalilun min ibadi yashkur abantu abasatu kubaddeko omuntu omu ategedde tekyengera kyalina Allah yakimuwa kubaddeko omu ategedde nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusukkurumya ajjukidde Allah kyeyamujja kubaddeko omu ategedde nti abadde abafanagano bwe batyo baalirwanyi bayambibwe bwe batyo twandibadde mu gurupu yaffe ng'eno gye tuyita tutogera obusiraamu nga tetuyinaako bantu betusobola kuyamba mu baddu abalina ensimbi olwalero abadde ne babeerayo nga beetaavu twateeka gurupu tuyambe bannaffe nebeera ng'ebulamu ssente naye nga twerabidde nti twajja ku nsi kuno laa tamlikuuna shay'a nga tumanyi tetulina twajja nga tetulina kye tulina temuli mwasula mu nsimbi Allah ze yamuwa kujja mu mitwalo 2 abantu babeere nga bazitwala babeere nga beeyambisa ne tubeera awo bwe tutyo emitwalo 2 ala hukuuku kathiira ebyetaago emmwe bingi temusobola kumala byetaago wadde ebya Allah yensonga lwaki abammwe bagamba nti okuba yensonga lwaki abammwe temusobola wadde kukwata emmali yammwe okubera mujjamu zakaatu maali neza Allah n'ebya Allah subhanahu wa ta'ala nabyo biganye okuyamba tuganye n'ebya Allah nabyo tukoze ki tuganye hatta n'ebyo ebyobuvunaanyizibwa ebyobutteeka tuganye okubeera nga tukola ki tubikola n'okibadde maliza ebigambo byange nga ngamba nti wakalilun min ibadi yashkur batono nnyo baddu ba Allah beebaza kati jjukiranga nnyo nti obanga olina koolina waaliwo akaseera ng'ofukabidde wansi ku baviivi oli mubuliribwo ekirowoozo okuka n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala nti ayi Allah nsaba ompe kino Allah wabanga akikuwadde ojjukiranga bw'obeerawo embeera yonna nga yakuteeka mu ssente oteekanga mu ssente n'obeera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala bw'otaakikole Allah ayinza okufaananyako nga ku basajja abasatu bali ababiri bwe tulabye abateebaza Allah abasajja bwe yabazzaayo mu kifaananyi kyabwe kye baalimu mu ntandikwa. barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. tuweerabira kutubuulira kiki kyoyizeemu mu musomo gwaffe ogw'olwaleero. wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.